mwe musinga obwa dictator omuntu n'agamba munnange Kadingo yazadde ne mujja nga mumubuukira mumwasamira nze njugambye bugambi nenteekayo post y'amawulire twagafunyiga Breaking news mawulire hasi malungi agava hawaliri Magere wa Bobby Kyagulanyi Itungo wa Bonde Bobi Wine wetwogerera saawa zineno ate mulowooza mujja wa Bobby asinzira waliri mu America teyejje mu kamera video yonna tugikuletedde mu maaso ogenda kubanga obinyoka gwolowooza Bobi Wine asobola okubeera nga yakikola oba nedda ogenda kubanga nawe otubulira answer yo mu comment section oba just bagala okusabotaging erinya yene nanga tetunagendayo aka video kano mali sabo kampeleka like amenka so tambula katukira bonna banjega dokumanya kwino information nadala team Bobby Kyagulanyi wamune team Bobi Wine mu comment section nawo njikala kumenya ogenda kubeera ku side yani olunaku olwalero waliwo omukyala manyikidwa nga Emily Fimis kigembe kubanga mujukire bulungi tino wiki wedde yabadde ayomba n'omukulu amanyikidwa nga full figure abana ba national unity platform ne bagana okugenda ku side nga bakimanyi tino wanatabukira full figure bajja kudda ku side ya full figure wabula abana ba national unity platform baganye ate bone badda ku side ya full figure n'atabuka natani kuleta propaganda ngagamba kino Bobby omukulembeze w'eggwanga amanyikidwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi mbu ayina omwana mu America gwatayagala labirira ate omukyala loza yani yoyo ali ku side yo how ku left ekifaananyi kyolaba gwolowooza Bobi Wine asobola kubanga akikola kigambe kubanga Bobby Kyagulanyi video yagirabe n'aseka busisi naye sekolize omukyala ngagamba nti Bobi Wine teyakola ki tayagala kulabirira omwana ojja kumbulira olowooza mwana wa Bobi Wine oba just propaganda waabwe bali mu kumutambuza mwe musinga obwa dictator omuntu n'agamba munnange Kadingo yazadde ne mujja nga mumubuukira mumwasamira nze njugambye bugambi nenteekayo post y'amawulire twagafunyiga viira ddala ku soosi omuwala bamuzaala na Masaka gwe yazadde mu famire y'omwala gye bamuzaala owulira saagala muddano nga mutumanyira nga mutusinikirako ebinnyo sebo bwe twogerako ne mutandika otumanyira gwe kabiziggwa akangambye mbusimanya pull down that post ngangipulingayo ntya eno page ya jjajja oba ya nnyoko oba Facebook ya nnyoko waliwo kali akagambye gwe nnaku todde Uganda tujja kulaba kimafia kuma nnyoko Uganda yabajjajjammwe musinika amannyo Uganda yabajjajjammwe oba ya nnyoko mbosima todde Uganda nga gwanya ngana okudde Uganda nze ndi wa NRM mpagira Museveni webale tufuga bulungi webale fuga nsi yaffe bulungi kati kibalume Museveni webale kufuga nsi yaffe bulungi ensi yaffe erina emirembe ne biddalo ne bitwasamira Uganda is bleeding nga kakakulembeze kamwe ka Bobi Wine kasiiba ku vacation basibe eri busabala beach nga bali mu kulya byennyanja bali ebyennyanja ebisiike abaana be basomera mu America mbu Uganda is bleeding where bleeding awa era twebaza nnyo President Museveni ntuusa okwebaza kwange webale tufuga bulungi webale kufuga eggwanga lye twalikuliramu ne tusoma ne tulya emmere ne tukula nga tetuli balwadde President Museveni neeyongera okujjukiza neeyongera okwebaza olw'okutugema ne tutabefuna polio ne tutalemala ne tutafa nga tuli bato President Museveni tweyanziza nnyo ssebo wangaala munnange era bw'ovaako twagala muhozi yabaatufuga mufuze bulungi nnyo eggwanga lyaffe mufuze bulungi nnyo eggwanga lyaffe so bannaye temuddamu kutwasamira mbu nadibira Nairobi naawe jangu odibireyo olaba oba osobolayo jangu obeere Nairobi kalinga ekyo yakyomunkwawa Nairobi ogiyise yajjajjawo oba Nairobi ogiyise eri ewammwe eri ebukungiri gye mugenda nga mwasamira nga munywa amata g'embizzi nga munoona ebibeere by'embizzi eno Nairobi ogiyise Nairobi kibuga kyabagunjufu Nairobi omuntu omubeeramu oba olina okuba nga wakolamu jangu naawe olaba oba osobola oddibirayo takulaba eringa oli eri ositulabi obunoona bibeere bya mbizzi gasiya ani gwe mumanyiramu abannuubu ani gwe mumanyiramu abaki NUP ogwo ogubiina gwammwe singa mumanyi nga gwatama abantu mubonyaabonya abantu mufo kyokkola emirimu gyabwe bagaggawale muddamu mubabuzaabuza mbu sima mugenda kusima kununula ensi yaani abagambye nti yeetaaga kununula Uganda babagambyeko nti yeetaaga kununula Uganda mwe mugiraba ensi yaffe eri mirembe etabenkedde teriimu ntalo teriimu njala tuyina emmere
enguudo mweziri amalwaliro mwegali abantu bakola bulungi nnyo emirimu gyabwe tewali abataataaganya muli waneno mutwasamira mbu mugenda nunula ggwanga nga muli nunulawa liri luddawa gye mwagala oddinunula okuleka obubbi obubajjudde munoonya okubba akasii kaffe kannyaffe Uganda munoonya okabba muginika nnyini ebinnyo temuddamu twasamira oyo omukulembeze wamwe oyo Bobi Wine tagenda fuga Uganda kino nkibabuulira owulidde nkibabuulira kino nkibabuulira era nkiddamu ngenda kiddamu emirundi n'emirundi Bobi Wine talifuga Uganda newe mulikomba mukapama owulidde ne mulikomba ku nkumbi ne mulikomba ku nkumbi ng'emaze emyaka 15 ng'erima tagenda fuga Uganda kino mukimanye saagala mutwasa miliani noyogerako mugamba mbu mwagala kujjako Museveni dictator naye mwe musinga obwa dictator temumanyiddewo we mulina akamanyiiro gemaalo abantu ba Nuupu buli muwagizi wa Nuupu ekisooka alina amaalo alina akamanyiiro akajanja olugezigezi byonna bibeegaseeko ati mwe mugenda fuga nsi kimmwe mugende mukola mugula akazinga ke mba mufuga mugende bwemba muwulira Uganda mbi mugende kazinga gye mba mbeera mufuge mufune Bobi Wine gy'aba abafugira eyo naye mwene Uganda eyaffe temugenda tufugirayo the shock yali ku Next Media tebangawo yes era nekindaga nti buli avuganya Kyagulanyi ng'omunyooma sewaana Bobi Wine kiriza nti Kyagulanyi zereva above tukolemu assessment Bebe Kulu abaana akyala ku Next Media ba Bebe alaba Kyagulanyi kati kanko example Bebe yagamba President Museveni ne kusaasira nti tugenda kutwalira akaana ako fa abakaleeta era Museveni nawa Bebe ekirabo ky'emmotoka ne bakusaasira ez'emmotoka ze baba bali bazibawadde kuzayo Kyagulanyi yakola ki je yava Bebe bwino nze muyina ate sibakoleza Bebe Kulu ne Museveni nawo babugamba nti Bebe yamugamba Museveni akakonze nakaleeta Firebase yali yange ngenda kakutwalira mu nnaku mmeka president n'asanyuka n'agera n'awa Bebe Kulu emmotoka ne kusaasira ne ssente akasajja kabalemedde kagenda myaka emeka kati omuntu ye kamu bayimbi gwempolerezaamu Kenzo Mugezi Kenzo yalaba president Museveni yamugamba nze sigenda kulwanyisa Kyagulanyi wabula ngenda kuwaana ebirungi bya gavumenti yo nkulaga amagezi gakola ki njagala oteeke ku weighing scale nti Kenzo bwe yagende wa president yamugamba nze sina manyi galwanyisaane wabula njagezaako okukola ebintu ebituufu ebiwulabisa gavumenti y'obulungi kati ku Bebe Kulu ne Kenzo ani asinga lizoningi according to your observation kakati jo tudde ku Next Bobi Wine bwe yatuuse bulijjo Bebe Kulu agenda ku Next Media nsinga kulaba Makona nga yamwaniriza Makona bamala omwaniriza namujjako ka interview namukwasa MC Katsi okumanya nti Bebe Kulu kati njagala otegeera level ze mwena batategeera level za Kyagulanyi nti babakwasa MC Katsi okumanya bajoga Bebe nalaba nga yagala kutuga Katsi aba ontuziza wane sawa namba ndo program chake kati kakati nani okusirwa nalaba Bebe yagala kuba Katsi ndo wakada kazuku Bebe yagamba Katsi ontuziza wane sawa namba na yuka yagala mukuba ebiki jukira nkuwa essence nti Bebe Kulu Kamiliyoni Bobi Wine badi bamayinti bali mu ligi ki nti olaba the waiting moment ya Kyagulanyi CEO wa company atoa ne bamwa respect nga international president Bebe Kulu omala kuyomba na Katsi na Makona okola program kati awo botegedde level okola ki ogwa era kati Bebe Kulu kyemmanyi nti interview kyena sinzo gyebazaako kasuku nti yalaze Bebe waagwa n'abayimbi we bakola ki nti kana akasajja kalalamu kakati ate Kyagulanyi ku show kati kankwemu kayiso lepako lupapula